Nzenga bwendaba akawungeza akolunako olwaleero mu East Africa so nga ate mu yonna gy'oli mawanga g'owangaaliramu buyinza okuba nga obudde bwa njawulo ku buno. Tubeera wano essaawa zibeera 2 Victoria Kusa Center mu Ndeeba yeetuleeta. N'olwekyo tuulakalira era bemba nabo wano buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye. Ndooza kitegeerekeko ekyo. So bw'owulira oli ng'ayogedde nga bw'alaba manya alabyenga eddiini ye oba enzikiriza ye. Bwetyo bwe tubeera wano buli lunaku olw'Essande ate mu nnaku ez'omu wiiki programu eno eddibwamu n'osobola okuba nga ogiraba n'obaako naawe byongera okuyiga. Era muno mutegeeze tutalaaza eggwanga lino ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja. Masaka otufuna ku 1.5 mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka so nga ate mu kibuga ky'e Kampala ekibuga ekikulu ku Impact FM otufuna ku 98.4 ekibuga kya Kyabazinga wali ebusoga ekyejjinja otufuna ku 7.6 saako n'ekibuga eky'Embaale n'otufuna ku 3.7 okwetooloola ensi yonna ku kibanja gye tuli ku www.imc.ug awamu ne ku Doxa app wobanga oyina essimu etalinga eno eyange ne Sheikh Aman ffe tukwata zino ez'edda zikabiriiti zikatooki nemmwe abalina ziri ez'okukomba ku lugalo ez'okuseereza osobola okudownloadinga app eyo oteekamu Doxa DOXA ojja kuba nga ogiraba awo nno Dream TV, BTV, Impact FM byonna ojja kuba nga obifuna bulungi nnyo. Buli omu alina eddakiika emu okutubuuzaako ojja kumwogera ate chairman naye waali chairman kantandike naawe awo otubuuzeeko otwanirize mu ddakiika y'emu tutambule bwe tutyo buli omu owe banno omuzindaalo. Mbaanirizaako erinnya liba lya Mukama waffe Yesu Kristo. Akaseera mbadde siriiwo naye tubadde tukyalaba Papa Kyajja naye yo twamaze okumulaba. Omukko omweru mwagulabye. Twabadde tutendereza nnyo mukka mweru naye ani ajja avaawa Impact kijagenda okukola mu Christianity sebe yabadde munyenyi nnyo mu Bible gy'osoma omwana bwe yazaalibwa waliwo munyenyi zaakulembera abasumba kati ne wano omukka gwakulembedde mu naye ekikulu ffe tumulaba ffe tumanyi ne tugaa avudde mu Amerika biki ebiddirira tufumintiriza ne tulaba embeera bw'eneetambula. Trump kwe kwewaana yeewaanye nnyo kuba yasooka ne bamukuba ekifaananyi nga naye ali mu kyambalo kya paapa naga nze nsinga bapaapa mu above all pops baliza above naye lwakuba nti ate noono Trump talina kyakubiri kiri ono amusinga mu bino ebya presidency kuba paapa era president kati amusinga ate abasinga ba president ye Trump kati ate mu byeddiini oli talinayo ali zero kati ate ono yate n'akuba ensi yonna ojjokolera anaŋŋamba poopu bw'atyo n'amala kakati njagala okubategeeza ebintu nga bibiri. Ekisooka waliwo ensimbi ezeetaagibwa nga za kugula ttaka. Ettaka eryo manyi baatubuzaabuza sitaani yagenda n'ayingira mu bantu mu kiseera ekyo twali twagala waliwo okusaba kati ajja ayingira mu buli mulembe akozesa bukodyo naye okusalawo ne kubeera nti Victory na musumba agitwala bagule ettaka. Kakati nno n'agamba gwe funa sirinyisa omutwalo ogwo gumu oguteekeko wasobola okukola ki okugula ettaka eryo buli ki buli wiiki kuteekako omutwalo gwo teekako omutwalo lwaki temugulira wammwe ekyo mbadde saakifuna naye bw'anaakimbuulira yakuba nkitegedde naye nze kyemmanyi buli muntu yenna ate ekisaawe kisobola okukola ebintu ebyenjawulo era kijja kuba kikola ebyenjawulo. Siraba lwaki nange omuadvent sijja kipangisaako ekipangisawo tulina emikolo egisobola okutukisaawo so naffe tusobola okujja ne tupangisa oba so nabo oli bagamba ayinza n'okubanga bwenjayogera nga kimaze okulaga naye wamala nga bw'oliwa teekamu bintu teekamu
so tolowooza nti kiyamba bapentekote bokka kisobola naffe tuyamba mungeri so bw'oteekako omutwalo guteekeko asobole okugira ndoza nenkola katugibawe producer ajja tuyamba ajja teekayo enamba ezo *2 ku mukutu gwonna gwoliko *2 *9 kati bajja kuleetera wooteeka gye tugiyita tutya merchant code producer tweyanza naye mwe abali ku Impact FM merchant code bwenajja 12 5 65 awo omudaago kasoogusaayo bwoti oba wayayo oba ekiwaya kyo guba gutuuka bulungi abali ku Dream TV ne BTV oba oyagala sasulira mu banka MTN enamba gwali ku Impact FM kwosindika esente eri noti 788 108 206 eyo ya MTN ya Airtel eri 0 2 Rwendana 02 towandika zira ate nowandika zira 200 tojja so tutera nnyo okugamba nti 0 2 not ne banguyirwa wadde byonna bya luzungu kale ekyokubiri kyobadde oyagala okugamba nina omukyala mulwadde mukyala oyo mu covid yalwala kaba nanyamba ne muteeka ku kagaali kange ne mutwala mu biseera byali bizibu naye covid yali amuluma naye bw'amala okuwona n'abeera n'ekibayita oba after covid naye mu musuwa gwe guno ogwa iota gwarandika okugira ki okufuna ekizibu munda kati nga gwatika kati wano ne bamukebera ne bamubanga tabasobola kumuteekamu kati bagenda mumuteekamu omusuwa ogwa plastic naye wano mu Uganda tekiriiwo tebakisobola n'olwekyo aweereddwa omwezi gumu okuŋŋaanya obukadde 125 jalla talina bukadde 10 afe kakati basobole omutwala asobole okolaki okutuuka German basobole omujjanjaba n'okunoonya naye simanyi oba mwami Mulanzi gw'ononsobozesa omuntu yenna asobodde okutolayo kyatodde bakikuntuusizeeko nsobole okumutwala yeetaaga obukadde 10 ensonga eyo omuzindalo gwe Haji Lubowa agambye yeeweeyo afe Haji towangayo bantu botyo naye Haji yabawadde oba Allah oyo alabika tayagala kulaba Katonda nze mwagala mmala abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizzaako mwenna kannamuseku balokole bannammwe eyo abasigadde eyo gwe si banno anti nze ndi musiraamu nandigabe basiraamu bannange newe banampita sijja kulokoka ku muzikiti gye bakuyitira olokoke Allah talokola Allah ajja kundokolako endi Haji Allah talokola Allah alokolako endi Allah alokola oba talokola alokola kunkomerero anti alokola oba talokola alokola kunkomerero bw'alokola kunkomerero aba alokodde Allah mulokozi Allah alokola kunkomerero Allah mulokozi Allah si mulokozi okay gusa omanyi sitani kwamanya nti ye si mulokozi abatulaba n'abatuwuliriza mbagaziza okutuwuliriza okwemirembe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam Sheikh Aman Sheikh Muivo kyali mulamu alhamdulillah ndi mulamu gyobulidde dakiika emu yaniriza abantu abatuwuliriza mwenna basibo ne bannyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bampadde dakiika emu okulamusa ku bantu ntumiddeko bannabyabufuzi mwenna mu ggwanga lino
mmwe bennyini n'ababawagira neetumirako ne ku basumba ab'abalokole mwenna n'emitendera gyonna egijja gibavaako emabega okuli abamyuka bammwe ba ashers n'abakola emirimu egy'enjawulo mu makanisa mwenna mbatumiddeko mbagaliza okuwuliriza okulungi era ne mbasaba okubeera abeegendereza ennyo ennyinnyini ddala nga mutugoberera abafunye ebizibu eby'enjawulo Katonda abataase naye omukyala gwe boogeddeko eyafunye omutawaano gw'amaanyi ennyo ayagala essente ezo abantu abo baba naddala nga bakristaayo mubaleetangako wane wa Dr. Serwadda n'aba nti asobola okubasabira ntera nnyo okuwuliriza pulogulaamu ze ezisinga ez'okusaba nga ebizibu ebitakoleka mu magezi g'abantu ate bw'ojjako ewuwe byanguwa ate mulumba so mubatwalangako mu makanisa nga temunnaba kugenda walala n'omutwalira ku musumba n'amusabira ekyo kintu kitono nnyo nze mpuliddeko ku bantu wano nga bajulira bawona siriimu kansa kakati omuleeta wano musajja n'amuteekako emikono bagenda okugira nga ebyo byonna ebya miswe gya plastica biwedde naye bwe kiba nga kyetaagisa bw'aba ayina akiida nga endowooza alina okukkiriza kwe kukkiriza nti Allah asobola omujjanjaba amutuleetere tumulombere ku dduwa insha Allahu tabaraka wa ta'ala Allah talina bulwadde bumulema era talina kimulema Allah so nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kanyomera koze bulungi abali mu studio n'aleesa amannya ge muddemu nti amiina nsaba Allah omuyinza wa buli nsonga amiina omwana oyo ayogeddwako alina ekizibu ekyengeri ng'eyo Allah gwe nanyini kuwonya tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala oteekewo okuwona n'okusaasira bikutali amiina tubikusabye Allah kululwo kulw'amaanyi go ne kulbaraka z'owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin mulindirire okulaba Allah bw'akola ebyowuunya zisa busolo omuzindalo guliwo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abenna kule mwenna ba onana abana bango wano buto bonna bonana nakana kakakoni kayingini akato bannange akayingini kayingini akato kali bakaita kakanyama kakabode batumidde nnyo mwenna mbwate abebbala gyonywera ngaobeera abokulisiba nabo mukipamba nabona kukimunakani kukyala nemukiwunya n'omusiraamu yalwanirawa kakati waliwo basse babiri ewaffe mirambo gyagudde so obeera oyingira Elliot Sibba nga Allah aliri waggulu akuba mu ngalo Sheikh ayingira bbaala ennyanja bisanyuka ennyanja nokulira n'ennyanja nabagamba sikulira okubeera ko Elliot simu bbaala tekitegeeza oba mu kiyaye oba mu kipamba tekitegeeza nti ngula ebyaffe biri oba banguza ebyamwe biruwa ebyabanaka ebyabakyala nekulambalamba walambalamba sikolaki banaye sigula ogendayo kuliisa maaso Sheikh sokolinde omanyi leero otandise bulungi Allah akkiririza mu kuliisa ku maaso amaaso tegalya lwaki ng'ate nabbi yagamba bw'otunulayo bw'oyenze so gwe n'ogenda kulambalamba n'ogenda mu Elliot Sibba n'olaba ku mwenge n'onywesa ku maaso embuzi bweyolesa Allah atakuvunaana ati amaaso gakuume erisooka liryo eryokubiri lya shitaani amaaso gakuume bw'obanga golabye kale ntumira topista mukwano wategeera otya nti Black Beautiful ng'ogamba amaaso tegalya anti namulanga ali beautiful kati nentumira n'olwo omukyala Allah agenda okuba gw'emiggo bonna baba ba Olive teriyo basiraamu Olivia nkola nti bennimu bahadija Hadija tatumba bennimu muganda wange gwe tuli naye awo bulungi mwenna mbatumidde nnyo naye kitala nnyo ekyomusumba Bugembe bwe nabadde munakadi mukusaba Tereza faza Magembe
kyalinumye nnyo ate okuvannyuma nensanyuka kubanga olw'okufa kwe osanyukira okufa kwa essanyu olw'ennyimba ziyakola ki ziyaleka ategese nga limu olimba olw'enkaaga mu ebbiri lugamba lutya twandibadde tutya ffe senga kristu teyajja ne lukwatako n'owulira nga zisabusolo oluyimba ne bagaa nti twandibadde tutya singa kristo teyajja sheeke ezisabusolo omusiraamu ne lumukwatako ne lumukolera ffenna tukwatako owulidde sigamba nti mwenna n'abasiraamu naye oluyimba olwo lulungi nnyo twandibadde tutya lwankaaga mu bbiri Kale, ne bateekamu n'olwabana toli mukatuliki owejja okolera muleka ayogere era nebaza n'oluyimba olulala olugamba nti ekyatuukako nammwe kiri batuukako mubeere bagumu kale oluyimba lwasanyusiza ti kyebankola nabo bali kibakola omuzindalo gw'owejja okolera aguse ensonga ya faatha saako ayanirize ne paapa leewo owe14 Sebo neyanza nnyo musikisa guno ogumpeereddwa ku lw'okubanga ndi mukatoliki ate nga akuŋŋaanira mu famire y'ekereziya ng'omukulembeze ow'okuntikka atutwala wano ku nsi ye paapa ate n'ekibiina ky'abakkiriza mu ngeri bubindi abantu bafa ate abantu bazaalibwa abantu balwala obwo bwe bulamu naye olw'ekyawandiikibwa kino kiri mu Balooma essula 14 olunyiriri lwa 7 luga nti tewali mulamu mu ffe abeera mulamu ku bubwe yekka era tewali afa ku bubwe yekka bwe tubeera abalamu tuba balamu ku bwa Mukama waffe era bwe tufa ku bwa Mukama n'olwekyo bwe tuba abalamu oba tufa tuba ba Mukama Kristo kyeyava afa n'azuukira alyoka abeere ng'omulamu Mukama w'abalamu n'abafu n'olw'ensonga eyo nti juzi wali oyogera nga ensi eri mu kunyolwa papa afudde ate ekyo ne kiyita ne tufuna Papa Leo owe14 wano ku ludda lwa movement y'okudda obujja charismatic renewal Catholic charismatic renewal oyabadde musaale nnyo nti ensonga eno yatandika naye ekiziba ne bamuwaawo waggulu kadinali n'amuwakwasaawo nga nsiko yajja mu nsiko yennyininyini naye agenza okumaliriza okuva mu bulamu bw'ensi ku myaka egyo Mukama gy'amuwadde kubanga ebiwandiiko byadde byogera nti yazaalibwa 1937 ndowooza emyaka giringa 91 naye byasobodde okukola yali musomesa yasomesa mapasaseredooti n'avaayo yali brother ate n'afuuka omusaseredooti ate bwatu n'afuuka omuyiya w'ennyimba bwatu n'ayingira mu ministry y'okubanga agoba amasetaani n'okuyamba abantu okutegeera ebirabo bya Mwoyo Omutuukirivu n'olw'ensonga eyo ng'abantu tulumiddwa naye ku myaka Mukama gy'amuwadde twebaza abaddemu ebibala bingi ebitongo kati atandise ekibiina ky'abasisita abaana abaddaweera in fact abantu abati bamanyi nti mukaajanga okubeerawo kwe father yamukola ki ye yamusitula era abantu bali balowooza nti olusozi lwa mukaajanga n'ebyo bibaawo kyovu tuba tuyimba oluyimba nti tulizuukira tetugwamu ssuubi ng'abatalina kukkiriza ku lw'oluvannyuma kyetuva twatula ne mu nzikiriza ti ne bwalidde okusala omusango gw'abalamu n'abafu baalisangawo abalamu balikyusibwa baalisangawo abalibeera mu magombe balizukira n'olw'ensonga eyo nti nandibadde bambi kyannaku naye twebaza Katonda nze nebaza Katonda kubanga twetaaga revival mu kereziya era abamu ababadde tebamutegeera bulungi nga balumwa nnyo okulaba nga akola ebintu biringa ebitali bya kereziya naye revival eno yeetaagisa ate kyamukisa mulungi mukanda wange omuadvent ayogedde ku paapa oyo gwe tufunye ayagala nnyo enkyukakyuka kubanga kakati abakatoliki ne bwoba okitunudde wano mu Uganda obukatoliki bwakka enkyukakyuka nga esinziira ku bayibuli oba ku bukatoliki ensi bw'ekyuka tukyuka nayo mu budde bwa Yesu yalinyanga maato nga batambuza ki mbalaasi ekiseera kyatuuka kati tuli ku mulembe gwa .com n'ebisoomooza bingi olabyeko Trump nga bamwambaze biki ebyambalo
ogwo mulembe gwa AI simanyi ne bayogeza nti kati olaba nti okusomozebwa kwe twolekedde nga Kereziya mulimu obukulembeze mulimu okusomozebwa mu kukkiriza mulimu okusomozebwa n'ensi okugitunda naye twetaaga ate kirungi papa waffe gwe tulonze wa myaka gikyalikokko myaka 69 aba akyali mukama baba bamuwadde obulamu asobola okuwangaala kati revival bwebeereze afiira ku kyenda babakalakase asatu mugumu alwa wankaga mwenda 20 aba bakalakasa 20 tewali buzibu John Paulo yakulemberera emyaka nga gijjo n'olwensonga eyo sebo nti maliriza twebaza Katonda olw'obulamu obw'omukadde waffe oyo waliwo Pentecote omu gwe nsanze awo bambi akunganira mu kanisa y'ekawempe ya Yesu akwagala kwa Lifework Church mulabi nnyo wa programu eno bamuyita mwami Michael Senoga so mwami Michael Senoga ngamye mulabira abasumba bawa no mwenna bakwisa bawa no mwenna ndoza programu eno mulabi wayo mwami Michael Senoga abantu bensanze bonna mbatusiza ku baka bwabwe mukama akumpeera omukisa okay kale mukulu Semalulo tubalamusiza nnyo basibo ne banya abatuliriza nze Semalulo David kumanda mu St. Luke's Chapel ola ku specialized hospital ensonga ya mukulu Kaya gyayogeddeko ey'ekisaawe ensonga eyo nja kukubiriza aba Anglican nti ekisaawe kino tekigenda kugasa Pastor Seroda yekka naye nze nina obwesige kinyaffe kijja kutuyamba kale n'olw'ensonga eyo okutandikira ddala ku muganda wange Kazimba Mugalu tusaba okukubiriza alina omutwalo muganda wo mukulu wo yinza n'okubanga musinga obukulu yinza okubanga musinga obukulu tugamba akubirize bonna eggwanga lyonna lireete ssente ez'ekisaawe kubanga nze nina obwesige nti Pastor Seroda alinga eyatuwa Katonda yamutuwa mutandisi banga enkola eno ya asatu mu lumu yagitandika kaagati atandise ebisaawe kyensuubira nti n'enzikiriza endala zijja kusala zijja kufuna ekyokulabirako okufuna ebisaawe ebyenjawulo naye tutandike ne kino tusobole okugaziwa ate ku nsonga ya muganda waffe Lubowa ekigambo ekyo nti sirokoka kintu kibi nnyo kitegeeza siwona geyeena kibi nnyo 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 sijja kulokoka kitegeeza sijja kuwona geyeena omuntu abeera yeerangirirako ekintu ekyaka so buli Lubowa Haji lwagamba nti sijja kulokoka gwe ng'olaba omuliro nga gumwokya buli muntu aga sirokoka sijja kulokoka gwe sooka olokoke naawe zinalokoka atonyagazaaki kale mulumba nga bwogenda otubuuzaako abasumba mutabuse kati abantu mulimu kubaaniriza makanisa gammwe nga almost bali bute Pentecote kali Pentecote waliwo enjalo wakati wa Pentecote n'omulokole aba Pentecote n'abalokole muli beebamu ani mulokole kayo oli mu Seventh Day omulokole ate mulumba oli mulokole omuki tolina kikwongerwako anti ffe bwe tumulabe kyeyeeyisa
owa born again waliyo born again waliyo Pentecostal taba mulokole kakati baloba anti oli mu Pentecost tokyemba nti ndi musiramu omusunni ndi musiramu muhammadiya ndi musiramu kitegeeza obulokole buno bwakatinko tebulina makulu bakati ono sinosubira nze nga nze mukutegera kwange ti ono yayita mu night prayer abantu badde mabega w'akasiko kakati oli aba kirala nono kirala naye bonna beetangirirako bulokole ekyo kituufu kati obadde obuuza kikotte wakaya ankoledde ekikulu tesobola kaya ataddemu ebibye ayagala kuwonya kyekugambye anti bebamu tamuwonya muwonya moderator gwekoba netonaba kumanya nti buli wooleta ekintu ekikwatagana ku bulokole abantu bano bamiteeka ena bonna bakirwanira Omuseveni Side akugambye nze ndi Museveni Side omulokole okitegedde seboze siri mandu asogerera ku mutwe oli Museveni Side omulokole kojja wange nakugamba mukatuliki omulokole Omuseveni Side nini ono omwangirikani w'ekikwangala n'agamba ye mwangirikani n'agamba mwangirikani omulokole kati omulokole ono n'agamba bannange ompentekote n'agamba ndi mupentekote omulokole mulumba abagambye mulokole anti omupentekote si mupentekote kati ze kankimubuuze mulumba oli mupentekote toli mupentekote ayita abantu emanju mu kasiko emyezi ena Yesu bayogera ebigambo byogera abantu okulokoka aganti mulokoka bayita agambe bwe mutazaalibwa mulundi gwa kubi kati wandikanga ndi wakonya kubulokole n'omulundi ogwokubi Yesu kyagamba abantu okulokoka yabaga nti mbayise kulokoka muyita abantu mu kasiko awo buuza balokole banno ffe tetuliimu bwoba buuza oyo omulokole muno asooka kakati gwe nakugamba ddi nti yitawo umala ow'enansa namubeere mwenna omusamize asamirira Allah sabasamize omusamize tasobola kuba musamize abamusamize musiramu tasobola kuba musiramu musamize aba musiramu omwononefu kati owenansana kati kangireyo wa mulumba owenansana agamba musumba munnammwe muweereza munnammwe ekyo simanyize nze simanyize mbuuza nze njagala kumanya kubanga kyanneewunyisiza ti musumba munnammwe mulokole munnammwe ayita endiga nga zabadde pajama balina kubanga teri kusala birevu temuli andaweya temuli ngoye za munda konze mwata ekyo ate Yesu yakibalabisizza atya yaboolesezza atya ku luno balokole byonna oyinza obigatta abatulaba n'abatuuliza mbalamusizaako mwenna abali ku Dream TV Radio eddoboozi lyayisa mulumba omulokole era mbuuziddwa ekibuuzo ekyafaanana kaakati Yesu waffe mulungi lectures ebiwandiiko byanoga eyo mpanga nga mukama waffe asomesa tibanja abalijja nga beerimbika mu linnya lyange era nga bampita mukama waabwe naye ekimuba mubategeererako kuli bategeerera ku bibala byabwe kakati Yesu n'ayogera naga nti kubanga kati tunoonyeeyo ffe abasoma Bayibuli Yesu waayitira abantu okugira mu university ne pajama
agambye jangu bwoba bwerere ngabayita mu kasiko byamunga mwoli abaagala okuzaala Yesu yayita bagamba nfunze so oli afaanana abalokole naye si mulokole okwefaananyiriza kirala wano mu nsi nze sinnafuluma ku ggwanga Uganda naye nina omuntu ku simu yange gwentera okulaba agakatonda mu gunalwawo omuzu ng'ayogeranga pulezidenti w'eggwanga Museveni n'omukono ogugira buli kimu nagwoza nogati siye era ne pulezidenti yagaana okubaako kyamukolera amuleka n'abantu balabira era twasooka mumulaba ku mukolo gwe weebale nnyo nga naye waali yeefaananyiriza naye si Museveni kati n'oyo tetusobola kumuga nti lwaki okola ebyo kuba twamanya nti ekituufu kibaawo n'ekikyamu nekibeerawo Haji Twahalubowa alina ebintu bingi byalabyeko oba oliawo bwaba atunyumiza naye Haji oyo nzikiriza walabyeko mu Uganda ekicupuli eky'emitwalo 10 wano wetwogerera nga kicupuli kya sente nga kya mitwalo 10 akapapula ate nakiraba ntya nga tebanakifuna kitegeeza original nga tennafuluma ekicupuli tetujja kiraba naye original bweba yafuluma kijja kulabika kati Yesu we yalabika tufunyeyo n'abayita abantu mu kibira kubanga bateekwa okwerimbika ku kiri kale sirina lutalo n'abo bateekwayo naye Haji onkoze bulungi olulimi n'olulimi muli bategeerera maadhiratan obulokole bw'oyo okuba ekicupuli ate bo obulalamu kubanga akoze ekyekicupuli mu bulokole obulokole bw'okubeera omu Anglikani omulokole n'omukatuliki omulokole n'omuseveniside omulokole obulokole obwo Mr. Mulumba obwogerako ki naalibadde sina bwe mbwogerako senganga sirabyeyo Ahmadiyya abasiraamu n'abashiya simanyi onobatunyonyolako ddi ng'ate mwena mwolekera mu kambe kati ansa ya mukulu Mulumba ngifunye kubanga mu butabulwa ansa antegeezezza nti abantu bano bonna nga bwe mbamenye bonna balokole nekimalamu obulokole bwe okuba obw'amaanyi kubanga omuseveniside aba mulokole kiki ekifuula omupenteke bwe babeera abasiraamu kitegedde bulungi webale kunzira n'omukatuliki aba mulokole thank you very much ekifuula obulokole okuba obw'amaanyi ono yakirese ki ekifuula obulokole gw'obulabye obwoli tibuweddemu amaanyi olwokubanga waliyo omukatuliki ayeeyita omulokole waliyo omuseveniside kaaya eyeeyita omulokole waliyo omwangulikaani eyeeyita omulokole kino kyekigenda obufuula obw'amaanyi ansi oli gyatuwadde etulaga ebintu bibiri tewakyaliwo obuvunaanyizibwa bwa musumba Sserwadda kuyita abantu kujja mulokoka nga bava mu ekereziya okusinziira ku nnyonnyola ya Mulumba era tewakyaliwo obwetaavu bwa Mulumba kuyita abantu kujja eri bulokole nga bava mu ki mu buseveniside kubanga atutegeezezza kubanze wenga nti kati kama tiswala omusalafu asaala kati kyatutegeeza oli nti bano bonna abali gye balirindamu katono omusumba ono Mulumba kyatutegeezezza ti mukadde waffe oli wa Church of Uganda mulokole kyatutegeeza nti kojja wange ono n'eddwalye naye mulokole ulirizaako kati mu bulwadde alina ebintu takyajjukira bulungi sigenda kumunenyawo mujjukize n'eddagala ayinza okuba zetalimize bulungi kati mu kubanga alina ekibulafu tabadde mulwadde nno abadde mulwadde seeka abadde n'ensonga ndala spokesperson w'amaanyi anti apaayira tuwuliziganya tukumanyi oyogerera Allah wa toyogerera ono yafuuse Allah ne imaamu wange kakati bonna oboogerera bonna babiri obagatta Allah ne imaamu wo nze kyentegedde ng'amaliriza nti bw'owuliriza omuntu ng'ayogera ng'osirise omuyigamu ebintu bingi nze kyendizeemu neemanya nendowooza nti waliwo ekibadde kibulako naye ne Haji bw'abadde ayogera agambye
nti ye ajja kubeera omulokole ku nkomerero Haji n'akyogera sigenda kubeera mulokole ku nkomerero ogambye Allah alokola katakulokole Allah ku nkomerero ajja kubalokola kati nze nenjagala okumanya ate olwongamba nguyingidde ate mba ndi mulokole kaakati naali agadde okumanya nga mwagala okumanya obulokole buno obuweddemu vali naki obusiraamu bukoma ddi obulokole butandike obwoyogera kati kiri akizeemu soko mala okuddamu kyetwakubuuziza wakizeemu amaani wamaze eddamu kale ekibuuzo ekyangu nekikulemera ddala nolabira ddala nga n'obuyosomesa tobitegeera amaani kyagezaako okugjayo nti kati bw'abanga owejjokolera mulokole webale nnyo ne kayanga mulokole ne Semaluulu nga mulokole ate ng'omulokole ye gwamanyi ye mulumba kati bw'abanga mulumba agamba nti ne bano bwe babanga gye bali balokole abakkirizibwa takyalina njiri gy'abuulira talina njiri gy'abuulira bonna balokole balokoka dda bonna balokole ekibuuzo kyo kibadde ki tukuyambe nze namaze dda okubbika nze tagetinga bali abawulira wawedde dda wawedde dda okuwa obunabbi kyeki producer katuteereyo omwamwa gwaffe abakulu beebo ffenna tuteredde era eddakiika 50 tugenda zikozesa tusobole naawe tujja kuwa omukisa mu ddakiika 10 ezijja okusembayo gwe munnayuganda ali eyo ne nannyini nze nga bwe ndaba tugenda kutunulira ensonga eyo okuwa obunnabbi kyeki eddakiika zino ziri 3 kanziwe Semaluulu nga tunagenda kuwummulamu onnyonnyole mpulirize bulungi okuwa obunnabbi kyeki saagala odde ate mutaata ate maama ate senga yafudde yazze ekibuuzo kiri kiriya bwe bakubuuza gwe ani nze mulanzi kati ne wano kiri nti okuwa obunnabbi kyeki basebale bali abatuukiza okuwa obunnabbi kwe kwogera ekyo ekigenda okutuukirira nga tekinnaba kutuukirira ekyokulabira omwoyo wa Yesu Kristo kino kimanyi abasiraamu tebakimanyi n'abantu abamu omwoyo wa Yesu Kristo yayogeraaganye okunonooza abasiraamu tekimanyi kwe ddamu kye bakubuuziza omusajja mumuleka nnyonnyola obudde kale munannyonnyola oba mukimanyi omwoyo Semaluulu obijja mu mutwe bogenda kusoma bayibuli ndabanga abikudde layini olina omutwe gwo gwakuleese wano ate oyogeranga bwolaba vano baveeko abanga basibali bali omuwulirize omwoyo wa Yesu Kristo nga tanaba kwambala mubiri yayogerera mu Isaaya esula y'enkaaga mwengulu yosooka n'agamba omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe eri abawambe n'abasibe okugirwawo ekkomera kati bwe tugenda mu Luuka essula 4:18 kiri kyosososoma kyo kyeki anti ngamba munabbi obugenda okutuukirira gye bujja ng'ani abuwa si gwe Semaluulu obadde ki oli mwangirikaani omulokole omwoyo wa Yesu yayogera okuyita mu nabbi Isaaya naye so awo nabbi Isaaya yali mu kwogera ebiribaawo mu mwoyo wa Yesu Kristo kuba ibani kulitegeeza omwoyo wa Yesu Kristo ye yayogeranga byonna ebigenda okubaawo nga ayita mu bannabbi osoma mu bbaluwa ya Petero Yesu
Enyole 11 naye mbakyemba nejagala okugamba nti bonnabbi bulina okutuukirira butuukirira mu Luka essula 4 enyole 18 agamba nti kale katuve ku lunyiriri olwe 16 wala Yesu n'ajja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma. Muganda wange Kaya bagenda ne bagamba nti empisa yali mu Bayibuli omwo baganya okunonooza ali mu Bayibuli da baneemunde kati gwe tusoma bibyo wamma nzinzija mu sajja wala mpole wamma Kaya bagenda ne bagamba nti Yesu yali mukwasi wa Ssabbiiti mpisa ye naye empisa ye yali yakugendanga mu kkuŋŋaaniro ku lunaku yali yakugendanga mu kkuŋŋaaniro si ku lunaku kati somaye mu kkuŋŋaaniro olugamba nti yagenda mu kkuŋŋaaniro okusoma Ssemalulu asomese chairman owulira nagamba ne bamuwa ekitabo kya Nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu awawandiikiddwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi antumye okutendera abanyaga okuteebwa n'okuzibula abazibe b'amaaso okuta abateetebwa okulangirira omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. Okay. So kati statement emu ogamba nti okuwa obunnabbi kye okuwa obunnabbi kwe kwogera ekyo ekitannabaawo nga kigenda kubaawo ate tekibaawo obwo bwe bunnabbi. So ne bwenva eri nange nentandika okwogera ne kibaawo kasa kibaawo olumba mpadde obunnabbi. Waliwo mu Bayibuli era mu Bakoliso Yesu 12 mu birabo by'omwoyo waliwo okutegeera waliwo okumanya okutegeera n'ekintu ekirala kyakusatu abo waliwo abasumba abamu abantu abamu kuba bali baŋŋaanya okulumba abantu abamu bagenda ne beeyambisa obumanyirivu bwabwe ne babuyita bunnabbi naye nga si kituufu. Kati ki ekyawula kati gwe ku kyonnyonnyodde ne bali kye bakozesa oyinza kwawula otya nti oyo kati obwo bunnabbi oyo takozesezza bumanyirivu bwe kati njawula ntya nze atamanyi otegeera otya ono awadde bunnabbi oyo akozesezza magezi ge nkyawula ntya kwe kubeera nga omuntu ekintu kyayogera Katonda yakimutumye si obumanyirivu bwe basinga omuntu abeera nga amanyi nti eggaali okutabagiziiza omuntu alina Katonda najja ayogerera eno kasozi gye katandika kyoyo tajja kuwona era naagwa era tawadde bonna. Katuwumulemu katini nnyo tumale tukomewo ali ku Dream TV BTV nawe atugoberera ku Impact FM katumulemu katini nnyo tumala ate tukomewo tukyannyonnyola okuwa obunnabbi kyeki. Ekintu kino si kyangu kkiriza Yesu okuba omulokozi waabwe naye ffe abasiraamu kulikayo mu kuwummulamu okwo katwongereyo ensonga eno tuli kuyiga ku kuwa obunnabbi kyeki. Okuwa obunnabbi kyeki Ssemalulu atugambye ekikye kitegeeza bwenkeera nange nembaako kyenjogera ne kituukirira ndi nnabbi awedde emirimu. Kale katuulire okuva eri owejjokolera mu Bukatuliki ng'Omukatuliki era nga bw'alaba okuwa obunnabbi kyeki. Sebo neyanza nnyo neyanzeege mu ndaba yange era ensonga eno yaviira ddala ku lunaku luli nga tuli ku nsonga y'okulaba nga twogera ku Ibrahimu naye ndeeta ensonga eno eri nti Ibrahimu yali nnabbi naye waliwo olunyiriri olwajja ne lugamba nti Abimeleki bwe yali agala okukwata ku mukazi wa Ibrahimu Katonda yennyini n'ayogera nti omusajja oyo nabbi
ojja kwesiŋŋana nga mu Luganda Bayibuli gye nkuta Oluganda ffenna tukozesa lwa mulanzi oba kati okuwa obulanzi kyeki okuwa obunabbi kyekiyinza okutwalira awo ti so okuwa obunabbi kubamu okukola ekikolwa oyinza okuba nga tolanze toyogedde kigambo nti wanaabawo ekinaatuukira mu budde bwe buti okugeza nga Ibrahimu yawa obunabbi nga bwakikolwa era talina kye yayogera naye obunabbi bwe yawa nti bwe baali batambula ng'atuuse okuwaayo omwana we omwana yamubuuza batambula olugendo lwa nnaku 3 omwana amubuuza nti taata enku nziraba n'ebirala mbiraba n'omuliro naye endiga ey'okutambira eruwa Ibrahimu n'addamu n'agamba nti Katonda aneerabira saddaaka ey'okuwaayo bwe baatuuka mu kifo waliwo nnyininyini nga abaweereza abo abalese wali n'akwata omwana amuweeyo amusaddaake awo mukama we yamugambira ng'asindise malayika n'amugamba nti tokolako mwana wo kabi naye ntegedde nti tonyimye mwana wo omu gw'oyina nti ye yagenda okutuna wali ebbali n'ebbali ng'alengerawo endiga eyali mu kisaka eyo gye yatambira obwo bwali bunnabbi obukiikirira mu maaso eyo talina kirayogera naye bwali bunnabbi obulaga nti mukama waffe oba omwana wa Katonda omu bwali weebwayo kyatuukira eno nga Yesu ayogera nti Ibrahimu yeegomba okulaba olunaku lwange naye mazima yakola ki yalulaba bwe tutunuulira mu kubala Musa yawanika omusota teyayogerako na kwogera nti omusota guno gulitegeeza Yesu nti alikola ki aliwanikibwa naye mu njiri ya Yokaana oba mu vanjiri ya Yohanna omutwe nga gwakubiri awo Yesu yennyini ayogera gwakusatu olunyiri lwa 14 aga nti nga Musa bwe yawanika omusota gw'ekikomo ku muti mu ddungu n'omwana w'omuntu bw'atyo bw'ateeka okuwanikibwa buli muntu amukkiriza afune obulamu obutaggwaawo olaba nti bali baatunuuliranga musota kuwona naye bwali bunnabbi yadde Musa teyakola ki teyayogera kati naawe okuwa obunnabbi emirundi mingi mubaamu ekikolwa yadde omutalanze ekyo kino kijja kubaawo ennaku 3 Ibrahimu ze yatambula bwali bunnabbi obukiikira kye tulabeyo mu maaso nti ennaku 3 Yesu ze yamala mu ki mu magombe eseza n'asiba ennaku 3 Yesu Kristo n'abulira mu kigo okumala ennaku 3 kati ekyo ekikolwa yadde tebakyogedde naye kirimu obunnabbi kati obunnabbi bulabikira mu ngeri eyo nti kisobola okuba ekikolwa yadde omutayogedde nti kino naye nekiranga ensonga egy'okuba mu maaso naye ng'obunnabbi obusinga mu kirabo kino kyenkwata bwatuukirwa mukama waffe Yesu Kristo kyova olaba nga ebiweebwayo bwali bunnabbi eno yonna mu ndagaano enkadde oba Abamisiri bava eri era Yesu yabagamba nti bana Bayudaaya nti bajjajjammwe baalyanga omugaati mu ddungu ne bakola ki ne bafa naye nze mugaati oguwa obulamu nze nava mu ggulu nga nzikirira okuwa obulamu bw'ensi eno eri mu njiri ya Yokaana kati naddayo mu vanjiri ya Yowaana omutwe gw'omukaaga n'akakasa nti nze mugaati gw'obuki ogw'obulamu kati ako bwali bunnabbi obulaga nti Yesu agenda kufuuka omugaati ogw'obulamu eno ku nkomerero so nga ate baalyanga omugaati ne bakola ki ne kubeza obulamu kati oyinza okusinga nti obwo bunnabbi tebwakola ki tebwategeerwa naye so mu ngeri efaana bweto nti ng'oggyeko omulanzi omuntu Katonda gw'abatadde okwogera ekigambo tijja kutuukira mu maaso naye obunnabbi busobola okubeera mu kikolwa ne bulanga kijja okubaawo mu maaso kyova olaba eri Matayo Yesu yayogera nti nga baali babanywa bali babalya bali babawayira nga Musa bwe yakola nga ku mulembe gwa Nuwa bwe kyali omwana w'omuntu bw'alikola ki kati kituyigiriza nti nga bwe gwali ku mulembe gwa Nuwa twegendereze sensonga nti obunnabbi mbulabira mu ngeri efaanayo nti ebikolwa ebikolebwa nga byogerebwa ku bwa mukama waffe nga biriko kye birabula bisobola okutuukirira okuba kye bituyigiriza naye nga ku nsonga y'obwa Katonda si buli muntu kumala gaveire n'alambula n'akola ekikolwa nga bw'ayagala agenda okubuuza ekibuuzo kino nga waliwo
kyetwagala okutereza nga bwe twatandikira ku nabbi Adamu ne tujja mpaka lwe twatuuka ku Ibrahim. Yes sir. Nga twagala kibeere kiriya nti okuwa onnyonnyole just mu bufunzo obwangu ennyo nti okuwa obunnabbi kye kino awo olyoka kuba statement eyo sinaba kugiwulira bwe bakubuuza nti taata yaani taata yaani oba radio kyeki ennyumba kyeki nti oba mwewawo kyekifo abantu gye basula kyanguwa kati ne wano kyetwagala okuwa obunnabbi mu statement kyeki okuwa obunnabbi ekikolebwa ku bwa Katonda nga kiriko kyekikiikirira mu maaso okutegeeza ekinaabaawo ku nsonga za Katonda. Weebale nnyo Chairman waisabo nzize gy'oli okuwa obunnabbi kyeki nga gwe omusajja Museveni sida omulokole. Weebale nnyo ssebo. Katonda edda bwe yali nga ayogera oluvannyuma lw'okugwa kw'omuntu yali tasobola kwogera butereevu muntu na muntu. Kakati nno nassaawo enkola ey'okucommunicate eri omuntu ng'ayita mu bannabbi. Era be yali ng'ayogera ebigambo ebyogerwa nga bisukka okutegeera kw'omuntu. Abamu aba Bible scholars bakiyita miracle knowledge. Kati kati kyayogedde akubuuza oli ayogedde kirala oli mukwogera kirala. Ebintu ebyo ebiba nga olw'okuba tukkiriza nti Katonda alaba ebiri emabega n'alaba n'ebiri mu maaso, akwatako kadoozi katono n'akategeeza nabbi we n'alyoka akaleetera abantu. One kankuwa ekyokulabirako, Moses yali yakazaalibwa emyaka 4 nga bali e Misiri. Kyokka okwo nga Ibulayimu, dynasty ya Ibulayimu atandika, naye nga okuva ku lubereberye teriiyo yali awandiise bigambo bya lubereberye tubijja ku nabbi Musa. Katonda yabimubuulira n'abitugamba nga byemabega, kwe kumanya nti Ebo yattibwa Kayini, kwe kumanya nti Adamu yasooka okugwaira omuntu ku nsi, kwe kumanya nti waaliwo eryato erya Nuuwa, kwe kumanya nti waaliwo n'omusajja Ibulayimu baamuyita. Singa teyali Musa, Katonda kumuyitamu kutubikkulira ebyo twandibadde tetubimanyi. So nga ate era Katonda yayita mu Musa n'amugamba nti mu maaso eyo waliyo nabbi agenda okujja. Teyakyogere nabbi oyo ajja kufaanana ye. afaanani Musa wajja kubaayo nabbi afaanana nga ggwe. Kati nga tutandika okulaba mu bannabbi eno mu maaso nti oyo gwe muliwulira onabbi eno mu maaso eyafaanana Musa ddala yaani. Nga tugaa nti mu bannabbi abaaliwo bonna kuliko eyabeerako e Misiri n'akulirayo n'azanyirayo nga Musa bwe yakulirayo. Ne bamugjayo naye n'ava e Misiri n'ajja embeera eyo.
so okuwa obunabbi kwe kuleeta obubaka obuva eri Katonda butuuke ku bantu naye nga mulimu embeera si ya presence yokka wabula ku byemabega ne mu by'omumaaso tweyanziza chairman mulumba kati ebyo bayita ebyobunabbi nabaga ono mulabi alabe ebisusa kati bwe baayo omuntu asobola okwogera ekyo nga kyewakalo tova ku bino n'ogamba kati ng'ono bwayagala nnyo ya 2026 gundi yagenda okuba omuwanguzi so okuteebereza n'obunabbi byanjawulo wabanga betting oba nawe toli sure nti oyo yennyini gwogambye nti yajja okubaayo 2026 anaatuusanga mulamu wabone president waka nti akatwakawangudde edda nga yalanze naye ezo era prediction ng'ogamba nti Arsenal egenda kubwa oba nti egenda kubwani Liverpool kakati naye tekubwa era kasaze ebyo si Katonda byadini kiki ekifuula nabbi okuba nabbi mulumba ndyoke ngende eri abasiraamu bano kati ekyange kyawukanyina kubanga olwedde bannyonnyodde olina asa enjawulo anti kyeŋŋambye nti kati ekyange kyanjawulo ku kyange neyanziza pozi ng'ogamba definite bawadde era mbadde nno ngenda kusiima busiimi nedda tosiima kati tubuulire kiki ekifuula nabbi okuba nabbi kubanga kyebogedde kyekituufu kati kaninde ekyange kigamba kiki ekifuula nabbi okuba nabbi kwa tulabye nga okuwa obunabbi bubaka buva eri Katonda ye n'abuwa nabbi n'abuleeta eri abantu nga bwogera ku byemabega oba n'ebigenda okubaawo ate ne bibaawo ate era nga byaliwo kati oyo kiki ekimufuula ekimufuula okuba nabbi neyanziza nnyo ssebo mudreta ekimufuula okuba nabbi kwe kubikkulirwa n'okwolesebwa n'okutegeezebwa Katonda byayagala abantu bamanye ng'abantu abalala bonna tebabimanyi naye Katonda n'akyuzinga mu bantu abaliwo mu nsi oba mu ggwanga n'alondamu omuntu omu n'amutegeeza kyayagala abantu bamanye oba bategere oba bakole ng'akiyisa mu muntu omu n'akola ebintu ebyenjawulo ng'abalala tebasobola kubikola. Katonda asinziira ku ki? Biki byasinziirako okulonda oyo nabbi? Katonda tosobola kumanya kyasinziirako kuba Katonda alonda omuntu yenna. Era mu bantu abaaliwo baali bonna bantu okugeza nga bwe tulaba Musa, bwe tulaba Yeremiya, bwe tulaba n'abalala, naye Katonda ne yeeroboza okusinziira nga ye kennyini. Omuya mulonda akyali na mulonda. Yeremiya era kyebadde nga talina ne kyakoze. N'abantu tebamumanyi. Ku saidi ya Katonda tulaba ye yasalawo. Yasalawo. Oba sinziira era mu kusalawo kwe mwami Mulanzi abamu baawakanyizibwanga abantu baabwe mu bava olw'endyo n'ebika n'embeera zaabwe. Gwe tosobola kubeera nabbi kubanga gy'ova enyoomebwa. Ffe tuli baakitiibwa, ekika kyaffe n'embeera yaffe. Gwe toteekeddwa kubeera nabbi naye nga Katonda yalonda omuntu oyo. Okay. So okulondebwa kuba nabbi Katonda yakulonda. Kati bwe tudde ate mu bantu abantu bo ffe tusinziira ku kye tugaa nti kati oyo nabbi. Yes. Oyo nabbi. Kiki nze omuntu ali eno Katonda yalina standards ze mugambye ye yasalawo mulimu be yalonda nga bali mu lubuto abalala yamanyi nga bwe yabalonda kati ate ffe eno ngamba nti kati oyo Sonko nabbi. Abantu okusalawo ne tukakasa nti oyo nabbi tukakasiza ku bigambo omuntu oyo ebimuvaamu n'abyogera nga bikola enjawulo n'amakulu ku bantu abalala be boogera. Era bw'ayogera ekintu nga muzze mumwetegereza oba kya mu maaso oba ekyaliwo oba ekigenda okubaawo nga kirabika ng'abantu abalala tebasobola kikola. Kikakasa omuntu oyo okuba nabbi. Kakuwa ekyokulabirako. Kasooka ebikolwa by'abatume yeewaawo bangi naye ebikolwa by'abatume ono kamuleete 11.
bikolwa 11 kanesembesa olunyiri olw'ekibuuzo kino kuba kirungi nnyo. Bikolwa essula ye-11 tulabawo omusajja yali tamanyiddwa nga sinnamusomako naye namulabira wano. Olunyiri lugenda kuba lwa 27 11-27 bikolwa by'abatume 11-27. Bayibuli etutegeeza bweti bikyalo bibategererako mu nnaku ezo bannabbi ne bava e Yerusaalemi okutuuka Antiokiya. N'ayimirira omu ku bo erinnya lye Agabo. N'abuulira w'omwoyo nti waliwo enjala nnyingi mu nsi zonna, nayo yabaawo mu mirembe gya Kulawudiyo. Kati ono ayogera ebintu ebigenda okubaawo naye nga Agabo abadde mu bantu bamulaba naga nti bannaye mukimanyi nti mu maaso eyo gye tulaga wajja kubaawo enjala nnyingi, naye mujjukire nti ate enjala eyo egenda okujja yaliyokko n'emabega ku mirembe gya Kulawudiyo. Kati abantu tebaawakanya Agabo kuba abaali baliwo ku mirembe gya Kulawudiyo bayinza okuba baagirabako, naye ate n'abagamba naga bannaye mu maaso gye bujja wajja kubaawo enjala nnyingi. Bw'osoma ebiddirira tebaawakanya Agabo ate nga yali muntu ng'abalala, era abalala tebaakola ekyo kyakakasa omuntu oyo kuba nnabbi. Neyanziza bali basatu bano Zisabusono otandise naawe munnyonnyole bali mbawulidde bulungi tebabatawaanyiza kati namwe musomese tuwulire emitwe gyammwe. Tuteeka okawakatirwa tandika ekibuuzo kyo kitegedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo gyagenda ogenda kuddamu ki? Sinnakubuuza kibuuzo gyagenda omwagaza ati mwesonyiwe muveeko. Nze nkubuuza okuwa obunnabbi obusiraamu mu busiraamu kyeki? Kwe kumanyisa ekyo kyobadde tomanyi n'okimanya. Malayika ozadde zimanyi nabbi Adamu n'abamanyisa kweba obulabuzi okulakula. Waliwo ebintu bisatu twatenkola obulanzi okulanga kati nga nze mulanzi n'olanga oba okoze eki? Okoze ebirango bulango ebirango biwalanga ebirijja naye okunabba kwe kumanya ekyo kyobadde tomanyi n'okimanya. Era nekikumanyisibwa omudabbi wa Katonda gwaba ataddeko okumanya ate naye n'akimanyisa eri abadde batakimanyi. Sayyidina Adamu alayhi salatu wassalamu sigamba nti yali amanya ga buli kintu wabula wa allamahu Allah, Katonda n'akimumanyisa ate n'ennabbi najja akimanyisa malayika. Era bwe tulabako wano ku surati Maryam, mubikule ku surati Maryam, nja kukyogera bwogezi mujja kukiraba kigambye nti kaifa nukallimu man kana fil mahd. Maryam yali tajja kukola ki kukibuulira abasajja bakulu bali ng'amaze okugamba nti nga bamaze omubuuza nti tunayogera tutya eri oyo omwana omuto ali mu ngozi. Maryamu yandibadde akiddamu owulidde. Maryamu azaala Sayyidina Isa alayhi salatu n'atakola ki, naye ono azaaliddwa biruuhi al-Qudus n'omwoyo omutukuvu. Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam yagamba atya? Yagamba inni somesa Zisabusono bannange kaya oli kyamanyi wange naye ogamba inni mutawafiki ekyo kyased bwentandika okubyogera mubikula surati Maryam nyonnyola surati Maryam kaya muveeko bwemukula surati Maryam litanso okudoodoma limulumba owulidde tewudoodoma Zisabusono mundeke bannambe bidebikko bikulu wamasomesa bintu bikulu inni kakati abasajja babuuza Maryamu kaifa nukallim man kana fil mahd, tusobola tutya okwogera n'akaakaana akato akali mu ngozi? Kakati Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam n'agamba nti nze ndi muddu wa Katonda, inni abdullah wa atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Katonda namuwa obwannabbi. Yesu bamukwasa obwannabbi
bamuwa oba ye yakakasa nti ndi nabbi waj'alani nabiyya bane muleke tunyonyola olwala kyetwagala mulanzi sagala mbuza ebibuuzo byakunnemesa mbuza ebibuuzo by'ebyajja mu Qur'ani njagala kumanya kakati bw'obuuza ebibuuzo by'okunnemesa nga oyagala okulaba nti oyagala oyogere bwogezi nakyala Adamu alayhi salatu nabbi Isa alayhi salatu wassalam Katonda yamuwa obunnabbi wosomye Allah yali mumuwa obunnabbi oba yali mu kubweyita ali mu kwekakasa nti nabbi Saka nyama today wali woseka biki today wali woseka Ubikura Qur'ani sagala kumbuza buza bwoseka mu abali eri babikudde oli mu bali waposoma amasuvunura soma kala Yesu nagamba inni Abdullah wa atani bikula nti bw'okibunula mu Luganda ubikolera mu lubosoma era ndi nabbi waj'alni nabiyya wa aswali waj'alni nabiyya ndanfula nabbi atera waj'alni mubaraka aina ma kuntu wa aswali biswalati wa zakati ma dumtu alhayya bitegeza olid namba nga Isa alayhi salatu wassalam obunnabbi obubwe buyamuwa kubanga awadde ekitabo no neswala olid mwagala kusala mwagala kusala so watugambye nabbi Isa agenda kujja nga nabbi ate era nga agamba abantu tusale bwate musala fa alaikum anti uliriza kigeri mwe wati mwagala kusala muvuname ko obunnabbi mu Busiraamu kitegeeza kumanyisa kati Allah yasinziira ku ki okuwa Isa obwannabbi what are the qualities yasinziira ku ki kati ombuguta bimbe mu bwangu bimanyi tokiga mu bwangu kati manya nti Maryamu alayha salatu wassalam olidde sebo kasaba amubuuza yagamba yekyamuyitirirako naaba batajja kusobola kukola ki kukinyonyola abasajja abataka abali mu kitundu ekyo lwaki Maryamu wajja olubuto n'okuzaala kakati Maryamu bw'asonga ku mwana n'asooka abanyonnyola nzize nga nsi mwe mwali mwagala muyita mwana yajja nga nabbi n'akinyonnyola ekyo kibali batamanyi abali mu kitundu ekyo kangende ku muliro omulala webale nnyo otukoze bulungi Sheikh Aman Wansho actually waliwo messages kuva wajja agenda ndozo obadde osaba esaala oli haji gwe yagambye yeweeyo yette ate gwe n'osaba esaala yabadde esaala abadde olomba dduwa byebimu oba si byebimu wagambye mbu Allah amujjanjabe ng'osaba agamba nti I quote Amani wagambye nti Allah amujjanjabe kati abuuza gyagenda kubuuza Allah bw'aba ng'ajjanjaba omuwonya yaani kubanga wamuyise Allah omujjanjabi kati bw'omala ekyo odde ku kyange sooka ekyajja agenda wabadde osaba saala n'akwotinga mu saala yo Allah amujjanjabe n'emikono wadde ogikoze kakati bwana gyagenda engeri gyategeera ennyo ennimi alabika nze gwakuta ensobi mu lulimi kwe kujjayo ekigambo ky'okujjanjaba n'akiteeka walala n'okuwonya n'akiteeka waki okujjanjaba n'okuwona kyekimu kati engeri gyentegedde nti ankuta ensobi mu lulimi kyentegeeza nti Allah ye muwonya kyenabadde ntegeeza wakoze ensobi ng'osaba nze nga nze mu lulimi ndabika nakoze ensobi naye nga Allah ye muwonya ow'endwadde zonna ate ye muwonya so wabanga ye mujjanjabi lwaki ekyomujjanjabi kyayanguye okujja ekyokuwonya ne kigaana anti ennimi ezo zonna zetwogera zonna za Katonda kyenabadde njogera nabadde nkitegeeza Katonda era ne bwe naalibadde ntegeeza Katonda okumuwonya oba okumujjanjaba nenkola bukolozi enni yange ejjudde Katonda ye yabadde akitegedde so kyobudola nti omukulu oyo engeri ye gy'amanyi ennyo olulimi alabika nkwatidde mu lulimi naye nga nze nabadde ntegeeza Katonda
okuwa obunabbi kyeki abatuwuliriza abalungi mukulika eyo era tubebaze okutugoberera bateesa bannange mbebaziza ekibuuzo kyangu nnyo tekyetaaga na disikasa nti kuweza ddakiika tubuuza ekibuuzo kiki ekifuula nnabbi okuba nnabbi nkubuuziza producer ante okay ono ayagala kwefuula agendera ku screen si kwefuula bwefuuzi okuwa obunnabbi kyeki nkubuuziza okuwa obunnabbi kyeki okay kakati ekyo kirungi ne wali kize kuba lwaki ngendera nnyo obadde ogoberera wali ogoberera nze ati nsi targeti nze ngiteeka kwawuliriza ali luddawo wali kuba kakati nze bweziramu ekirala nga naye eri alaba kirala tuba n'ekizibu naye kati okirongoosezza kitegeeza nti okuwa obunnabbi kyeki kubanga moderator tukoze bulungi ekibuuzo kibuuza nti okuwa obunnabbi kyeki ekintu kino tujja kijawulamu emiteeko ebiri waliwo okuwa obunnabbi okwezontosa oli musiraamu n'owa obunnabbi ayinza n'obutaba musiraamu lemera awo bano bali baveeko ayinza n'obutaba musiraamu waliwo okuwa obunnabbi okwa kyeyagalira kankuwa ekyo buyinza n'obutaba bwabwe kati nze wano nabo obunnabbi ne butuukirira naye ng'ate saali nabbi wa Katonda nabagamba nti omwaka guno omwaka guno nabagamba nti omwaka guno tejja kubaayo mukulembeze yenna wabalokola atwala abantu namboole bukyali okiwulire ssebo nakyogera era nekibeerawo nakyogera nga 15 Desemba nekibeerawo ekyokubiri mufa abali sakolinde ogambye katugende empola nabagambye ngenda ku muliro guguno gutandise ogambye nti osobola waliwo abawo obunnabbi nga si bwa Katonda nga bezontosa nga bezontosa omuntu asobola okukatya olaba ekintu omusajja tubadde wano naawe omusajja n'agamba nti kaya tagenda kujja abadde awa bunnabbi ate nkugambye awadde obunnabbi nga bwa bulimba tubadde tuli awo nakola kati ate batudda ku kino kye tuliko okuwa obunnabbi ku sayidi y'obwakatonda tuwaayo obunnabbi ku sayidi y'obwakatonda bwe twogera ku kuwaayo obunnabbi tubuuza okuwa obunnabbi ku sayidi y'obwakatonda naye wali njagaddewo nnyo kubanga abantu bakigeneralizinga onaakubuuza nti waweera obunnabbi wali weezontosa Katonda nansaasira seerangirirako mu luse lw'abannabbi ba Katonda okiwudde ssebo ate era saagambako nti Mukama Katonda antumye nze nayogera byange okiwulidde ne wano wennyini wetuli waliwo abawa obunnabbi ne bagamba ase negenda kukuba nga biriko ne sente ne bazirya okitegedde bulungi kakati mulayini ey'obwakatonda okuwa obunnabbi kyeki okuwa obunnabbi kitegeeza okutuusa obubaka Katonda bwakutumye eri abantu obubaka obwo Katonda bwakutumye bw'obuleeta eri abantu ne bubeerawo kyokka ate nga mu kubwogera ekiseera ekyabwe okubaawo kibadde tekinnatuuka ekyokulabirako Katonda bwe yatuma Nuhu alayhi salaamu abantu bwe yabaga nti bannange nti oluvannyuma lw'okubeerawo nga mukkiriza abanakkiriza n'abanaagaana okukkiriza nga weebali Katonda agenda kuleeta amaki amataba era n'eryato lino lye mulaba ndi kubajja kati essaawa zino amataba gakola ki gajja Nuhu bwe yabajja eryato n'aliteeka awo baali tebalibusa bamusekera ne bamusekerera amataba ne gajja amazzi ne gajja okuva wansi ne waggulu era ne bagalabako n'amaaso gaabwe ekitegeeza obwo obunnabbi bwakola ki bwatuukirira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katonda bw'amala okumutuma yamuwa ebintu bingi ebikakasa obwannabbi bwe
naye nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam kaya seeka bw'aba asomesa sirika bino byensomesa sibikwotinga mu Befeso oba Bakolinso owulidde ssebo nabbi n'agamba nti la takumu saati enkomero tegenda kuyimirirawo hatta yatakallama alhadid okutuusa nga ebyuma byogedde obwo bunnabbi olwaleero nange amaanyi ava ezirobo mu kyalo nyina essimu kyuma kyogera nabbi yakyogera dda bunnabbi yabuwadda ne mukulu mulanzi olwaleero ali wano mukadde waffe naye wuno agirina ne mukadde wange oli ave busembatya pasita mulumba naye simu akola ki nabbi yagamba nti la takumu saa hatta yatakallama hadidi n'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bunnabbi bwe n'agamba nti la takumu saa enkomero tegenda kuyimirira mu mulembe guno ogusembayo hatta yulawituna wa yulawidhuna nga abasajja bali ebisiyaga nga n'abakazi bakola ki basiyaga kati olwaleero owulira abantu abasajja bawasa basajja bannaabwe nabbi yakyogera dda senga yakyogera ne kitabeerawo twandigambye nti obwanabbi bwesanga yali yeezooza ntegereka bulungi bwekitabo kikola ki bwekifaanana obubaka bwakuwadde n'obuleeta eri abantu n'agamba nti enkomero tegenda kubeerawo wabula tastaddu lhayata min annisa sibiri kidogo tastaddu lhayata min annisa ensonyi zirigwa mu bakyala abakyala baligwamu batya ensonyi abakyala bagenda kutambula bweri katono nnyo Haji Lubowa Allah asinziira ku ki okuwa oyo gw'abawadde obubaka ffe eno kati gwe tuyita nti nabbi Allah wabo nabbi bwenga bwa mayasha singuziza gwe Haji Lubowa yayogera kati yayogerera omwogerera muli mandwa Leseka mugobedde Mose baba mwa notice Bismillahirrahmanirrahim. Bagenda kugoba nno nga shitaani no nawe. Information gyabampadde. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mbadde omukulu oli waliwo amukubidde namwe ebyokwogera Sokolidde. Mbadde nsaba ssebo lwa bulungi bwa program nga Haji agenda okwogera. Tetwali agadde kuwabya mu program gy'okubiriza. Naye okusaba kwange nsaba kutookewo bw'oba olina ky'otubuuza tugezeeko okuleeta evidence mu byawandiikibwa kuba bw'eba emboozi ffenna tusobola ogikola nga gwe kwotinzeewa sigamba gwe wandibanga gwaleesa emboozi naye mpabula bwe nti oli bw'agamba byabadde ayogera omukulu w'amaanyi ow'essanga abisomyewa gwe n'okakasa nti obunabbi bwa Muhammad kubanga katono nnyo mpeereddwa omukisa kakati bw'agamba nti ye alabye ebisiyaga byali tebibangawokko mu ndagaano enkadde ya Bayibuli Muhammad bw'abyogera byali bipya obwo bunnabbi anti kati yabisomyewa njagala evidence mu mwenna nabagobye wagobye ono yabadde ayogera naye sitaani kale Haji kati gwayogera abatuwuliriza n'abatulaba mutusonyiwe kubanga embeera eyo eteekwa okubeerawo obunnabbi okubuwa ye muntu yennyini agamba nze ndi nabbi producer nteerayo kiri ekibuuzo ekiddako kiki ekifula nabbi okuba nabbi Haji kyaliko si kyendiko kyenakubuuzizza bajontwala mu kyamaaso nedda kyekyo kyoliko kyenakubuuzizza bano ababiri bakugambye nti obunnabbi kyeki okuwa obunnabbi kyeki so si obunnabbi kyeki ekyo twakyogera era mwakinnyonnyola totuzza mabega okuwa obunnabbi kyeki omuntu yennyini avaayo nayeyogerera naga nti ndi nabbi okwo kwe kuwa obunnabbi singa linako oluganda lwe luzibu oba nze abuuza nze atamanyi kyogamba bannabbi baliwo akatonda bokka
katenga muzeyise lwadde teyavayo n'ayogera nabbi anti kyetugambye nti oli kuddamu kyakubiri ekibuuzo ekyokubiri kigamba kiki ekifuula nnabbi okuba nnabbi kyoli mu kuddamu naye oba ogamba nti okuwa obunnabbi ate kwe kweyogerako muze nnabbi wamateeka yo ekyokubiri producer nsonyiwa okutawaanya nze nenva wano nenyimirira ndi nabbi wa nembaga nti ndi nabbi wa nga muzeyise lwadde bwe yakola kakati abantu bano kye babasigazza kunzikiriza oba kumpakanya kati mukunzikiriza baleeta obukwakkulizo obukakasa ndi nabbi owaaye oli sitaani bakugobye obadde ogambye oli nabbi wa Katonda kola kino tulabe twagala otulaga akabonero nze nempanika emiko Allah naago bw'atakola toba wakikwanga oba nabbi oba kyalina obwannabbi obwannabbi buba bugenzi naye omuntu kasajja nayeyogerako naga bannange nze ndi nabbi owa Katonda oli nabbi wa Katonda okuva ddi era ebibuuzo bibaawo bingi haji kyogamba nti bali bannabbi omusanvu betuzze tutunuulira abo ekipala tikiri waggwe sheeke guno sheeke zisabusobi bano bonna bano tuzze twogerako be bajjanga ne beesonsekawo teriyo nabbi yenna ateeyogerako kati Adamu nedda Muhammad mumwagala ne tugenda mutuukako temufaayo tusookere eno ku Adamu tukyali kuwaakuna bakwate empolampola Adamu twalina swali ki Huudu Ibulayimu mukama wange wawe yeesonsekawo nagamba nze ndi nabbi statement yange etegeerekeke teri nabbi atayimirira Katonda teyalondayo nabbi Kasiru oba kyemuyinza okutegeera ayimirira naga nti ndi nabbi tyowaani nti owa dayimoni nti twagala Allah nga yaddira n'alonda nabbi nga wa mizimu kyogamba babuda singa omusamiza abaddewo yandikoka amagege mpozi gego balina nga Allah yabalonze Allah alina akolo tabaddewo bannange tutunulire haji haji tugendere ku bano Allah balonda Allah asinzira ku kyo abo balonda ye asinzira ku ki okubalonda Katonda ateekateeka nabbi we bannabbi ba Allah tobafuula mpewo Katonda ateekateeka nabbi we okuva mu lubuto okuva mu kuzaalibwa okuva ayinza n'omuteekateeka nga wakyabulayo n'emyaka nga bw'owulidde omukulu asoma olunyiriri nti oli yalangibwa mu Isaaya nga tannaba kujja Yesu yewe bale nnyo kati nabbi asobola okubeera nga Katonda akyamuteekateeka okuva mu ttaka okuva wa ku mugongo gw'abagongo kubanga yakyogera mu Qur'ani n'agamba nti gwe Ibulayimu ogenda kuzaala ezadde ly'abantu bangi omuliva ne bannabbi abangi ekitegeeza Katonda yali abamanyi okay so mundaga nti singa oli yeesowolayo naawe obunnabbi ng'agamba nti ye nabbi ne butatuukirira taba nabbi bwe butuukirira abeera nabbi so ekifuula nabbi okuba nabbi kwe kwogera kyo kyayogedde ne kituukirira naye jjukira bakugambye oli bw'anaajja n'agamba nti nze ndikuwa bunnabbi omwaka ogujja obulanzi n'obunnabbi byanjawulo nabbi asobola obikola byombi kubanga nabbi nga mukulu Kaya bwe yannyonnyodde nabbi ateeko Katonda amubuulira ebyaliwo n'amubuulira ebiriwo n'amubuulira n'ebirijja era nabbi byonna asobola okubyogera kale ekifuula omuntu kyebabuuza Muhammad ne bamugamba
ebirala byonna toyogera ffe tubulire ku Zulukayinaini kaifa yakumikira owulidde yafuga atya ensi kubanga nabbi yali takola ki tabimanyi nabbi n'asobola okubabuulira ebya Zulukayinaini era Allah n'abiteeka paka enjuba lwe yagwa mu kitaba era bwatu bwe yabinywa kale mbuuza Mr. Mulumba, if you tell people what will happen in future and it happens, are you now a prophet? Because ono Godfrey nti kati awobeera ofuuse nabbi singa ogamba abantu ekinaabaawo ne kibaawo nti olwo Jofra akubuuza alina kifuma nti olwo kati oba ofuuse nabbi tukuteerawo ekirala Mulumba tebabuuziza gwe ama Mulumba olwo oba ofuuse zisaamu ekitiibwa abatuwuliriza ne babuuza naye bwe nabadde nnyonnyola ngambye nti kye bayita nabbi Katonda amulonda mu bantu bonna okutegeeza abantu abalala ebinaabaawo bye batamanyi oba ebiriwo nga tebabiraba oba ebyaliwo. Okay. Producer batuweyo omu oba babiri ku line awo. Kati nze Katonda tanondanga kubeera. Ebyo byonyumiza obisomerwa. Wanji sebo banyabo. Ajire mutwala speed. Wanji sebo. Mbadde nga ndi ku impact. Woli. Oyesoko munoni. Mbadde njagala kubuuza kibuuzo. Buuza. Okay. Enamba tuzitaddeko ku line awo. Not musavu not bila ali ku Impact FM 985 985 oba oyita sindika message itutereko ku not musavu 87 12 5 57. Aha. Tukute. Yali. Aze. Aha. Hello. Wanji. Ndi Salongo Nyombi Kitala Ntebe. Yes, tutasa okuliza Salongo. Nkulisa kyeyo n'obulwadde bw'okugulu. Naye mbadde musaba. Nti wadde nga bwe ndowooza. Naye nga bwali shehe. Yandinyimiza mboozi. Yatusomesezza bijjeewa. Ekirala mbuuza. Mwawula mutya okulagula omulubaale n'obunnabbi? Thank you. Okay. Okulagula omulubaale kulira nono bwawoza mbwe ekyo kikulu nnyo kati sebo ebintu ebyo mbisomye mu Quran ne Bible ewa mwe tubijje ewa anti Bible Salongo Nyombi agirina obuli mu Bible wa soma mu Bible Amos 3:7 watu gamba nti Mukama taliko kyalikola wabula nga akibikulidde abaddu be mu bannabbi mu Quran ne quoting essula ya 3 aya 84 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Katonda yatutumira bannabbi bonna era nga abasiraamu la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Okay. Sheikh Amani yali mubuuza Allah yali awonyezaako ani mu bwino atuwe ayat nga Allah alina gwawonya anti butage ekyo kiri okay naye akugambye muwe aya bwino agambye ono tagambye gwe kakati sitegedde oba abuuza kikula oba abuuza linnya oba abuuza muwendo kubanga Katonda abantu bawonya era be yawonya era bajja okuwonya bangi kati ngene kusomera nti budala gundi kubanga kankuwa ekyokulabirako okufa Katonda bwe yatonda Adamu nga bwe tulaba mu sura eyokusatu eyitibwa Nisa'i nno eyokuna Allah agamba nti ya ayuha nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha okufa Katonda bwe yatonda akatujamu Adamu ku ntandikwa Adamu kenyini ne bawala be n'abaana be ne zadde le balwalanga naye si buli yalwalanga nti yali akola ki yali afa kati bonna bonna baawonanga okuva ku Adamu Katonda yabawonyanga. Musumba Sentongwe balekuliriza abuuza wano okusinzira ku kunnyonnyola nsaba mututangaaza enjawulo y'obunnabbi n'okubikkulirwa. So katuna n'ekya mukulu Nyombi byonna ebyo tugenda kubigatta bwe tugenda okutandikira awo omulundi oguddako. Mutukirize tukome wano tubaagalize akawungeza akalungi
nze nga bwenda bwetyo bwetambudde bwere bulungi era mweraba